Mundeka mugende mukwate omugole. Aja tetuyinza kuleka kubanga bannaye aja zemmoloka wazijje wa bannaye. Sente? Emmotoka nga yakabi. Temumbuuze ebyo nammwe. Munandeetera abalogo. Nengoonyumye nnyo. Babale kusiima. Gwe weevuze? Nze neevuze. Kuba driver alina okupikinga omwana. Ne mugala neevuge. Mbadde mmanyi nti kooyina eno ziri zonna wazitunda nazo ezikyaliyo. Eno si yange. Najjukira mutabani wange. Emmotoka ya mwana? Ya mwana. Kale munviire ngende nyumirwa omukolo baddiya. Naye Ajati weeyagadde. Ajati weeyagadde. Bajja ne basaba Ajati fa bamuyina ku mukolo gwa Baby Gloria wati wazze. Ajati gomesi ya bei, emmotoka ya bei, oli wa bei. Baddeko walayisi nze mundeka mugende mukwate omugole. Aja tetuyinza kuleka kubanga bannaye aja zemmoloka wazijje wa bannaye. Sente? Emmotoka nga yakabi. Temumbuuze ebyo nammwe. Munandeetera abalogo. Nengoonyumye nnyo. Babale kusiima. Gwe weevuze? Nze neevuze. Kuba driver alina okupikinga omwana. Ne mugala neevuge. Mbadde mmanyi nti kooyina eno ziri zonna wazitunda nazo ezikyaliyo. Eno si yange. Najjukira mutabani wange. Emmotoka ya mwana? Ya mwana. Kale munviire ngende nyumirwa omukolo baddiya. Ajati naye bannaye. Ngende nyumirwa omukolo. Ogenda nyumirwa naye kye mbadde ngamba. Tusooke twogeremukko wano eri ku mukolo we tunaakufuna inshallah. Katusooka otuwulye munnaye leero olunaku lwa Baby Gloria ne munne Jonas. Banange ndi musanyufu nnyo. Era mbasabira Allah batele baraka bufumbo bwabwe bone Baby Gloria mukama nakuwa omusajja mu kiseera ekituufu. Nze mwana muto nnyo. Abantu basooka ne babeeraawo batyafumbiddwa baby. Nga muto nnyo. Watugamba nawe engeri gy'olina omwana ow'obulenzi. Nga nazaala okwongereza ku mukyala Betty Nakibuuka oyinza kikola otya? Bannange nyinza okwetala nga mutabani wange awasa. No, no. But I'm very happy for her bambi. Njagala basanyuke, mukama bawe baraka bazaala abalongo banyumirwa bulamu. Mukama bawe ne sente. Ku mukolo gwa Baby Gloria ozengaani? Nga mukwano gwenju mami we yampise. Yampadde card. Atubera mba maama. Mbera mba maama. Mami Baby Gloria afunye omwami. Mashallah. Amina. Kati mugende no munviire. Bane we mmotoka ennene. We mmotoka ennene tukwate bulungi kubanga byonna abantu bye baagala. Emmotoka tugireke mukwate eri ebbali. Ya bulijje. Atombuuza bingi kwate eri. Kati Ajati kankubuzeemukko katono. Omayiga tuli mu bya mikolo. Ne Chosen Becky wamma yafunye owuwe. Mukama mulungi. Manyi omwana oyo. Kati nze nga mukyala munne. Ndaba ng'alina bingi byali ayitamu. Yazaala mwana muto nnyo, nazaala abaana bangi omulundi gumu. Kwagamba olaba omwana omu yakumikisinga naye ate abaana bangi. So ndi happy for her. Ate ka social media. Omwami amukuume bulungi. Amusiramule n'omusiramula. Ate bagenze Mecca waliwo ebitaategeereke sigwa bitegedde otya? Anange saabitegedde. Sekaja ajja bitunnyonnyola. Ajja bitunnyonnyola. Tuto omwana nga tumanyi yasiramusi. Becky yagambye tannaba. Yagambye tannaba. Ate nasiramuka agenda Mecca kamba. Sekajja ajja kujja atunnyonnyole. Ensonga ezo. Kambayiteko baddiya. Bana Ajati yenna mudu ziri mu mukolo katumuleka agenda anyura omukolo naye nga nnyongero bategeeza bannyabo ne bassebo nti ku mukolo tuzze tuli bajulizi era tugenda kubanga tunyumirwa wamu ne famire y'omukyala Betty Nakibuuka Ssenyonjo ne mwami Ssenyonjo kossa n'abaana baabwe okuli Baby Gloria Jonas n'omuwala omulala omuto gwe nagamba nti kati alabire ku Baby Gloria byanguwe. Tuli
ku mukolo gwa Baby Gloria bannyabo ne bassebo abatulaba okwetoloola ensi yonna era nga olunaku lwe lwaleero olw'okwanjula muze mulaba ku social media neteekateeka ey'ekika ekyawaggulu era nga olwaleero Katonda akkiriza kirabibwako ku kasana ke mulaba akatambuza omukolo obulungi mu plan nga omukyala maama wa Baby Gloria we yategese taata we famire ye okutwaliza ewamu kosa n'abako abakyadde mu lujja luno. Njagala okubategeeza nti abaami n'abakyala bamaze okubeera nga ate batuuka mu budde ate era nga tukyalinda bangi abagenda okuba nga ate batwegattako. Decoration akoleddwa bulungi, tujja kuba nga tucreditinga companies ez'enjawulo aba service providers ab'enjawulo abakoze emirimu emirungi okulaba nti buli kimu kifaanana nga wekiri. Bw'otunuulira emabega wange ye tent egenda okutuulamu namungi w'omuntu abagaliza Baby Gloria kosa ne omwami we Jonas. Kakati nga bwe mbagambye ku kya decoration ye omulabirawo n'olaba ssente n'olaba nti omukolo guno bagwetegekedde tebaguddeeko mugwe ate era n'abo abali ng'empagi ku mukolo guno olaba nti buli kimu bakikoze baagala nga tutunuulira kyolaba mu kifaananyi. Twebaza abakoze ka juice akalungi ennyo nabo olaba nti ne fruits byonna babiteeseteese bulungi kosa ab'emmere eyakoze ku kyemmere nkiddamu eyakoze ku kyemmere weebale nnyo weebalire ddala olw'emmere gy'otuwadde ennungi kuba tulidde ne tulya buli kyoyagala nga tewali atukuba ku mukono paka we tubwegedde ne tugamba katuve ku ludda eri gye tuliridde emmere aye tubeere nga tweyuna wano we bateeseteese okuba nti tutuula ng'abagenyi abalungi aba Baby Gloria ne Jonas. Abako bamaze okubeera nga nabo batuuka, njagala okubategeeza nga tetunalaba ku Baby Gloria Jonas anyumye wamu n'abako abamuwerekeddeko mikwano gye banyumye era nabo balaga nti ekintu bakirimu nnyo era kibaliko bakikakasa bulungi nnyo. Byonna ebifaananyi ebiri wano byogera bannyabo ne bassebo kyova olaba nti oluusi obulwa kyoyogera ekisobola okugjayo ekifaananyi ekituufu. Omuntu kyayinza okulaba oluusi ekigambo kyoyogedde ne kiba nga kikisala n'omuwendo oba amaanyi ge kiriko. So awo we tuli bannyabo ne bassebo nze lujja n'ettone okubatuusaako omukolo guno mu butongole. Ku mikolo nga gino batera kuyita bantu abo abasobola okugjayo ekifaananyi era nga bwe mbagamba ti naawe ng'olina omukolo sayidi eyo osobola okuba ng'otukubirako ne tubeera nga ali nawe tukugirayo ekifaananyi ky'omukolo gwo. Tulaga ekintu nga bwe kiri tetwongera mu byaffe ate ekyetaaga okutereeza ng'aba professional nakyo tukola nnyo okulaba nga tukitereeza kuba moments nga zino ziba za byafaayo tezitera kusankasangika si buli omu nti atuuka ku mukolo guno yadde bangi tufuna omukisa ogwogera ku mikolo egifaanako nga gino ng'oluusi tomanyi oli ataddemu ki tomanyi abantu bayise mu ki okutuuka ku kkula lino. So nno ffe abatera okutambulira ku mikolo gino kyova olaba nti buli avaayo n'abaako kyatuuseeko tumuyozaayoza buyozaayoza. So n'olw'embeera eyo tuyozaayoza Jonas okusookera ddala okuba nti kati oli mwana mu luggya lwa Mwami Ssennyonjo ne tuyozaayoza Baby Gloria okubeera nti gwe mukyala wa Jonas kuba boyi kakyali kalabika bulungi muvubuka muto ayina ssente ayina sikini ennungi ayambala n'anyuma figa ye yetwalibwa ku buko ereeteddwa olunaku olwaleero kati ddala oba oba banjaki bano kati nga ntuna ku sayidi ya Baby Gloria kakyala kaddala muto amanyi Katonda akulidde mu famire eyina eddiini kwegamba buli kimu olaba nti sayidi zombi zirina engeri gye ziri favored. Ekyo njagala tubeere nga tutunuulira nga bwe tutunuulira ku sayidi ya Jonas njagala tunene ku sayidi ya Baby Gloria. Manyi abakyala bagenda kubeera nnyo ku sayidi ya Jonas oba kanaategerekeka kuba abakyala ebiseera ebisinga bagamba nti tebatera kwekomplementinga oba nfuna kati manyi bagenda tunula nnyo ku sayidi y'omwami anyumye alabika bulungi babeere nga kwegamba ekintu bamukooneramu. Kati naffe ate abasajja tugenda tunula nnyo ku sayidi ya Baby Gloria
kuba naffe tuli balungi mu kusiima opposite sex kati tusuubira okulaba omwana emboko nga tonya butonya okuba nga ajja mu maaso gaffe so ngamba nti gwe atulaba nga toli wano naawe emmunye giwagale kuba kyogenda okulaba mu maaso awo ekiddako kikambwe infact kyendabye wano kimpadde ekinyegenyege mpulira nga omuntu yalikoze ku mukolo kuba omukyala wobanga omuyina waali nga lwaki tokola bintu nga bino ate nga manyi nti nowanga asobola okuba nga anyumira Gomez nga Baby Goliath agenda okuba nga ayambala naye ng'enjawulo ebeera ssente saagala ekyo tukyerabire so twongera okubayozaayoza omukyala Betty Nakibuuka tukuyozaayoza mu mbeera ey'enjawulo yabeera mwannyinaze kyova olaba nti ku nsonga z'omwana ono tuba tulina okuba nga tuyiwawo omubiri buli kimu kibeere nga ate kivaayo bulungi so katandika butandisi bannyabo ne bassebo kakyali ku kwanjula temuvaawo tugenda kuba nga tubawa byonna mu HD oba gamba 3D omukolo nga we gutambula infact guno omukolo gwe gugenda okutuwa energy mu byonna bye tuyitamu ennaku zino naddala eri abo abamanyi amawulire agatali manyi ge twatambuliramu eno nga nze Lujja ne Tone nga Captain Music so katutandikirawo katusimbirawo tubeere nga tubawa ekifaananyi kyonna nga wekiri nga we tutundira n'abagenyi ab'ebitiibwa abazze mu kifo kino naye nga waliwo n'owaffe Dr. Kuruthom ajidde mu mmotoka ey'akabi nze Lujja ne Tone temuvaawo. Oh,